Olutuula lwa kanso ya disitulikiti ey'e Wakiso olutandika omwaka luyiise, bakansala ne beekandagga ne baluvaamu nga tewali kituukiddwako, nga kino kivudde ku akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga okugaana okuleeta omukozi Kasozi Gilbert gwe balumiriza okutunda ettaka lya gavumenti okulimalawo. Bakansala bagamba nti Kasozi nga yakulira akakiiko k'ebyettaka ku disitulikiti yakozesa eggandaalo ly'ennaku enkulu n'ebiseera ebirala n'atunda ettaka lya gavumenti okuli akatale k'Entebbe Central Market ossa n'ery'eddwaliro erisangibwa mu ggombolola y'e Busukuma eriwezaako yiika 130. Ogenda osanga ng'amataka bagaguza abasajja abagagga nga bagobako abantu baffe abalinako bizinensi. Kaakati twabadde tufunye omuntu ng'agenda tuzimbirako essomero eddene naye yagenza okutuuka ng'ettaka baaligabadda. Bannaffe bannakigwanyizi oli bamuwa okubeera nga yateeka ku ttaka n'atandika okutunda ettaka. Ettaka baakuwa kulikuuma nga lya ddwaliro lya ssomero ate otandise odditunda. Abo tujja gye muli. Era tubagamba tubalabula bulabuzi nti yenna w'oli nga weesembeza ku ttaka nga tolina bukakafu bulaga nti ddala wafunawo mu butuufu. Tubasaba ndowooza mwandivuddewo nga tetunaba kujja. Sipiika wa kanso Najja Nassif ategeezezza nti tasobola kuddamu kutuuza lutuula lwonna okuggyako nga waliwo ekikoleddwa ku bubbi buno. Wakiso yeesingamu obubbi bw'ettaka wano mu Uganda. Buli mubbi w'ettaka ali Wakiso. Akatale k'Entebbe Division B, Entebbe Central Market kaatundibwa. Naye ekyapa bakikola mu COVID nga ofisi ya lands teri mu kukola. Kati twebuuza ani yakola ekyapa ekyo? Ne gwe bakiguza ani yamuguza ettaka eryo? Kati nga tetufunye ansa ku bintu ng'ebyo. Ettaka ery'e Kasozi Health Center 3 zaali yiika 131 ne eddwaliro lyasigaza yiika 5. Tewali kyosobola kukola ku ttaka ly'eddwaliro. Bakansala bakunyizza Kawo Malinga annyonnyole kwa alipoota gye baamusaba okukola ku misolo egyali giggyibwa mu ggombolola ya Mmyuka Wakiso, kyokka ng'ono abategeezezza nga bwe balina okuyita mu mitendera okugifuna. It was for administrative purpose. And even if it were for council, I just don't get a report and then they come and lay before you, Mr. Speaker, sir. There is a process that it goes through. We have PAC. At what point in time does PAC look at these audit reports? We know the procedure on how audit reports come to council. Kyo ekizibu ky'obubbi bw'ettaka naddala eri abantu ba bulijjo be baana baliwo mu disitulikiti ey'e Wakiso nga kumpi buli kadde tukulaga abatuuze nga bakaaba olw'embeera eno. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.